That will be the easiest way. Tekinnamanyibwa ddi gavumenti lw'egenda okusindika ensimbi. Obumbi 15,900 ze yasuubiza okusindika ku miruka mu nkola eya Parish Development model. Right Honorable, I want to... Olw'enteekateeka eno gavumenti yaggyawo ensimbi ze yali eteeka mu nsawo gamba ng'ey'abakyala n'okugulira abalimi ensigo. Newankubadde z'ensimbi obumbi 19 ez'okugulira abalimi endokwa z'emmwanyi zaalekebwa mu mbalirira, wabula n'okutuusa kati tezituukanga. Kati oluvannyuma lw'ababaka okuteeka gavumenti ku nninga, Minisita Omubeezi w'ebyensimbi Amos Lugoloobi akkiriza nti ddala baakola ensobi mu kuggyawo ensimbi ez'okugulira abalimi ensigo n'endokwa kubanga kati bakandaaliridde. How do we render the cash crops, including tea, coffee, and the likes, into their hands? Government is seeming to run away from these very important cash crops and rendering them in a program that leaves them out and targets only the 39%. Our role as members of parliament has been made impossible. And we are even scared to go back and face the people once again, tell them that what we promised you, now you can shift a little bit. Right, Honorable Speaker, at the moment there is rampant poverty. But in the process, you take some bad decisions, which you discover actually later that they were bad decisions. And then subsequently, you change. For example, it is emerging here that the issue of seeds, seedlings, perhaps was not probably a good decision. It's information that we are now picking, which we are going to discuss further and see if Cabinet can change that position. Newankubadde mu kusooka obuyinza obw'okulondoola ensimbi obukadde 10 ezirina okusindikibwa ku buli muluka bwali buweereddwa ow'omuluka oba parish chief, Minisita ategeeza ababaka nti olukiiko lwa Minisita kino lwakikyusiza nga kati ebibiina oba sako bye birina okulonda omuntu anaalondoola ensimbi zino. That position has since changed. The cabinet meeting held last Monday changed that position and decided that the circles should be able to appoint the people who will be signatories to that account. Era ntunulira Prime Minister nabajanga buka nakuba ngoma nazina nga wana parish moddo kintu kifu kirwadde tekiriyo ne sente ze bakawa emiruka ziri ku account zivanga ku milioni 7. Wiiki eno kyategerekisenga gavumenti bwegenda okusooka okusindika obukadde 25 ku buli muluka so obukadde 10 omulundi gumu nga bwe yali esoose okutegeeza. Habad Ziwa, NTV ku ssaawa emu. And then I communicated to the ministers.